Alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka. Munnange Segirinya kyotamanyi nze ndi eno neegayirira Allah nti munnange ayanukula edduwa zange nze Sheik Umar omusomi w'edduwa ennansana nga mpanisa emikono gyange bwe giti ngamba ayi Allah saba okkiriza edduwa zange zino. Munnange buli omu teri amanyi ddirwali teri amanyi ani alisooka ani naye ayi Allah nsaba ese ntunuleko munta obuvunanyizibwa bwe bwalina okukola ng'omuzadde omwana omuti yandifudde ne tutuuse mu mbeera mwana n'afa nga omwana yeetaaga bwetaazi emitwalo just 10 ajjanjabibwe naye nga weewunye agenda mbivulu n'agaba ssente. Export TV to the world. Alright, olwaleero nkuleetedde ensonga lwaki Honorable Muhammad Segirinya omubaka akiikirira abantu b'e Kawempe North mu Parliament ya Uganda ali mu Uganda ajjanjabirwa mu ddwaliro erya Nsambya ng'ate gye buvuddeko emabegaawo embeera bwe yanyiinyiitira yakwatibwa n'atwalibwa ebweru w'eggwanga n'afuna obujjanjabi. Obudde buno bannayuganda abasinga beebuuza lwaki ku mulundi guno era tebamusitutte ne bamutwala ebweru w'eggwanga ali kujjanjabirwa wano. Abasinga mweraliikirira, abasinga mwogera bye mwagala. Naye zimu ku nsonga lwaki Honorable Segirinya ajjanjabirwa wano bwe yadda bwe kati mu ggwanga bwe kapa ebimu ku bintu ebyamuggyibwako mwe muli passport. Era bwe twogerera bannamateeka be bagezaako okuwera ennemba n'omusango ogwo mu kkooti y'e Masaka balabe nga bafuna passport Honorable Segirinya Mohammed atwalibwe ebweru w'eggwanga agibwe Ensambya hospital gy'ali asobole okuba nga ajjanjabibwa ebirwadde ebimubala embiriizi oba oliawo akube ku matu. Eyo ensonga nga ngitadde ku bbali. Waliwo omwami amanyikiddwa nga Nakubulya oli ku Export TV tuli ku mutimbagano eno YouTube channel yaffe amanya nze omwana soda mbeera ne Abbe mutaayi wange. Enamba yaffe eri awo wansi osobola still okugikubako n'otubaako by'otugamba n'otuwabula n'oteesa. Tuli ne ku TikTok ne ku Facebook yonna otusangayo Export TV. Mbadde gamba nti omukulu amanyikiddwa nga Sheik Umar omulombi w'edduwa okuva e Nansana ennaku zino alina obutambi obubungeeta ku social media kati ng'ako kensoso okuwaako ng'agamba asaba Allah ow'obuyinza ye gwakkiririzaamu atwale Segirinya Mohammed amutte afe asobole olaba ku ntaana ye yessaala ye. Akatambi ako aka Sheik Umar ke kasoose naye kankakwongere okawulirizeemu. Alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka. Munnange Segirinya kyotamanyi nze ndi eno neegayirira Allah nti munnange ayanukula edduwa zange nze Sheik Umar omusomi w'edduwa ennansana nga mpanisa emikono gyange bwe giti ngamba ayi Allah saba okkiriza edduwa zange zino. Munnange buli omu teri amanyi ddirwali teri amanyi ani alisooka ani naye ayi Allah nsaba ese ntunuleko munta. Segirinya obviously tukimanyi ffenna nti omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Segirinya yali musaale nnyo mu kunsiba. Abaana bange baakaaba bakyala bange baakaaba nga buli lwemulaba ng'ali ku ndiri ali eyo n'ebigambo tebikyafuluma nga nsituka nsaala era akabbiri nga mpanika emikono nga mpisa emikono mu maaso nti alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka. By'ebigambo bya Sheik Umar omulombi w'edduwa akuddira mu luyimba taluyoomya naye abaffe mu bigambo byagamba akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana byavaawa. Obadde omanya ensonga lwaki Sheik Umar atuuka ku level esabira munne okufa n'atuuka n'okugamba buli wamuwulira ng'ali ku ndiri talina kigambo kivaayo mu bulamba bwakyo ng'amira omukka ng'ayongera okukka wansi ku musaalo ng'asaba Allah eswalaye etuukirire Sheik gy'asaba oba dduwa gy'alombera Muhammad Segirinya afe. Entabwe evaawa gye buvuddeko awo Sheik Umar tumumanyi mulombi wa dduwa
waliwo omuwala yavaayo mu mawulire. Eggulire eryo ngenda likuwa nalifunyeko kopi wano ku Export TV. Omuwala oyo yali mutuuze w'ekawempe mu Kyebando. Omukulu Segirinya Mohammed ebiseera ebyo yali akyali kansala era abasingayo mwasinga omutegeerera naddala ng'akuba amasimu ku marediyo. Yenze Segirinya Mohammed ow'Ekyebando kansala. Omuwala oyo bw'agende wa Sheik Umar okumulombera eddwa ng'agamba embeera emuyinze nga bw'omanyi abaana abawala bwe batyo ate omuwala ali alabika bulungi. Bw'atuuke wa Sheik Umar okumulombera eddwa, Sheik Umar amala omumulombera eddwa amusazaako n'enjala nga bw'ogenda obbiwulira, amala amugamba naye nga you are beautiful, olaba otya nga nkuwasizza ne nkuteeka ewaka. Nga bw'omanyi abaana abawala abo abayaggayagga zaalina ebizibu atuse ewuwo oli musajja w'amaanyi ensi ekumanyi olomba dduwa ssente ogirina atosaako ekizimbe ky'amaanyi awe Nansana. Omuwala n'asalawo n'akkiriza ne batta ekyama okusinziira ku muwala byanyumira naye byogenda owulira. Bwe batta ekyama n'amuwa olubuto. Bw'amuwa olubuto omuwala ono obufumbo era siwaali kuba yali ayagala kwetidiboosa mu mankatabbo nga muzeyi Jemba. Amala omuwala addayo ew'abakadde be gye yava. Omuwala olubuto lukula, obuyambi siwali. Era omuwala mu ddoboozi agamba mu pulosesi y'olubuto byonna Sheik yamuwa omutwalo ogwa. Yamuwa omutwalo gumu bigambo bya muwala. Kati omuwala atuuka alwaza omwana ye gwagamba nti wa Sheik Umar. Amukubira amuwa ku buyambi. Sheik akola ki? Agaana. Omwana atuuka afa. Bw'afa bazadde b'omuwala bamugamba nedda kikafuuwe. Omwana omanyi kitaawe, omulambo gusitula ogutwale wa kitaawe aguziike eyo so si eno ewaffe. Bakubira Sheik era akomba kwerima. Kati ebiseera ebyo jjukira Honorable Segirinya Mohammed yali ddoboozi lya Kyebando nga bwe mwamuwulira ate nga kansala mukulembeze. Mwana muwala ono adduka ewa kansala amuliramu ensonga. Ng'omuntu yali ayamba abantu. Segirinya Mohammed yazze akola ebintu bingi eby'okuyamba abantu tukkirize tugaane. Amugamba atofaayo apangisa kamunye 2 atekamu abatuuze ne famire omwana ono boolekera ewa Sheik Umar e Nansana okutwalayo omulambo maiti y'omwana omuto. Era Segirinya Mohammed agamba ensonga lwaki yalumu. Yagamba nedda Sheik Umar alina ssente agenda mu bivvulu n'agaba ssente. Olaba yalemerera omwana omwana w'omusaayi gwe muyamba omulambo katugumutwalire. Waaliyo olutalo lw'amaanyi akanyoolagano paka Sheik Umar yabakkiriza ne bayingira munda ne wabeerawo okwezooba nga wogenda obbiraba era byagenda ofundikira ng'omwana oyo yali akkiriza Sheik naye twagenda olanga omwana bamuziise mulimbo ey'enkoowe. Sheik Umar oba baamusiba mu budde obwo. Okuva olwo yakyawa omubaka amanyikiddwa Segirinya Mohammed okuyambako omukyala yali agamba nti yali aweereddwa Sheik Umar yennyini olubuto lwe okuleeta mayiti ewe. Okuva olwo n'amukyawa obulamu bwe bwonna okutuuka ku leve gamba wanjagaliza ekkomera ne bansiba kati naawe olina okuffa. Video kanjikuwe ogirabe wabula mu process y'okugiraba byonna ng'obiraba njagala ompe ensonga yo mu comment section ate gwata na subscribinga eno y'Expo mukwano nkusabye busabi kwataawo mu subscription likinga commentinga tulaba video nga tulikinze kangu nnyo ka liking emboti embeera etambule bulungi nnyo ate n'ekirala sheyalingako if possible. Video kanjikulekere Mukama Katonda omulungi akunkuumire sigenda kudda nsigadde nze omwana soda eno ye Expo TV. Ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde mu pulogulaamu yaffe ey'ekyenkya kya wiikendi twakulaze omuwala Fatuma Najuma ng'alumiza Sheik Umar Kamoga omusomi w'edduwe Nansana okumuzaalamu omwana n'agaana okumuwa obuyambi. Omusajja bamuyita Sheik Umar Nansana olwo najja ng'omwana muyi nampa onusu mutwalo mbutalina ssente. Attotola engeri Sheik Umar gye yamufunzaamu ng'agenza okumulombera dduwa n'amufunyisa olubuto. N'aŋŋamba ne mukubira essimu ne mugamba bizinensi yange ekyankalanye bosi ayagala kungoba. Nagamba leeta enjala zo. Owulira naleeta enjala zange ne ntuuka n'aŋŋamba ngenda bikolerako bulungi bitereere. Namala n'aŋŋamba
naye nga nkwagadde tobe mukyala wange. Najuma yannyonnyola engeri Sheik Umar gye yamuganzaamu ng'agenze okumulombera dduwa n'amufunyisa n'olubuto. Nze Bukedde TV njagala ennyambe bampitira oyo Sheik Umar azzeewo omwana wange kubanga omwana wange yamulamezza yamutaddeko ekimbe kimulemera afe aveewo amuwone. Bwe tutuukidde Kawempe mu Kirokole, Najuma gy'abadde abeera naye ng'asobeddwa olw'obutamanya kyazzaako naawe okuziika omwana we kubanga kitaawe yamwegaana. Nze ngambye omwana bamutwale Bombo ng'omusajja amwegaana, bwe mumutwala n'amugaana. Atulage butuziika omwana we titumwinako bigambo bingi. Wakati mu kusoberwa, Kansala Muhammad Segirinya atuuse mu kifo kino n'apangisa emmotoka bbiri okutwala omulambo gw'omwana n'abantu mu maka ga Sheik Umar gye bamusanze ne bagumusuulira. Wabaddewo akanyolekano nga Sheik Umar tayagala bamawulire kukwata bifaananyi okutuusa poliisi okuva enansana lwezze ne kakanya embeera. Tubale twagala tusooke tutuula awamu nga mmwe abafamire abazze n'omwana. Balya ssente omwana azungidde poliisi y'enansana ennaku zonna ebbanga lyonna n'omwana okugenda okulwala ebyo ebimbe era yali ku poliisi y'enansana. Najuma ng'alina abooluganda lwe ne Kansala Segirinya bagenze mu kafubo omutakkiriziddwa bamawulire okuteesa ku kiddako kyokka olubadde okufuluma basanze abatuuze b'e Nansana bagombye ku geeti ya Sheik Umar. Bano bamuweereza ebisongovu n'okulumiriza nga bw'asusse okuganza abakyala ababa bazze okubalumbera dduwa. Nga omuntu weesabira wekka nawekka Katonda awuliriza ssala tera agenda kusabira babeereko ewaabwe weesabire bazuuke ekiro basaale. Namudde mu kusasaanya obusente nga mweraga gasiya naganga. Ojja kufa binywa omusajja gwekolimidde. Ekiwayi ky'obusiraamu kiveeyo ku bantu abeefaananyiriza nti basiraamu nga bayita mu kwerimbika mu ddiini naye ng'ate basawo bakinnansi. Emyezi 9 n'okuzaalira kwali kuzibu nnyo nga Sheik Umar bamunoonya sente z'eddwaliro Sheik Umar yeebulankanya dde naddeeri. Babadde baagala omwana aziikibwe mu maka ge ku mpaka. Oluvannyuma abantu abavudde e Kawempe balinnya emmotoka zaabwe okugenda okuziika omwana mu limbo y'enkoowe nga bwe bakkaanyiza n'ekitaawe kyokka ab'e Nansana ne babasalirako mu kkubo nga baagala okubaggyako omulambo guziikibwe mu maka ga Sheik Umar. Kansala Segirinya n'abakkakkanya. Kiswaza ye nze temubonyabonya mwana wange oluvannyuma bamututte mu limbo enkoowe gyaziikiddwa kyokka abakungubazi kibaweddeko bwe basanze nga babateeketeekedde ffene okuliira mu lumbe ekibajje mu mbeera abamu ne bamuzira kuba babadde basuubira kusangayo mmere. Kuzika tulidde ffene nasi yamuguze. Abantu ab'enjawulo bavumiridde ekikolwa kya Sheik Umar okumansamansa ssente kyokka n'alemererwa okulabiririza dderye. Abeera ayiwa ssente akanyagulira bayimbi emmotoka yakamala ogulira betuna namusoka emmotoka bakyalabira mwana we asanamu nembo omusajja omulambo watoweerinnya ssente zaalina erinnya lyono omwana atuuka n'okufaana ng'agamuwa obuyambi tamuwa buyambi akola bya kiseera. Export TV to the world.